By'omukyala Ruth Kalibala okuddira mu bigere omukyala Faridah Nakazibwe genda kuba mbibawa mbujjuvu naye nga tannaba subscribinga mukwano subscribinga Meran K News, likinga, sharinga, commentinga, tekako notification bell ntekayo video togisubwa naye nga mwasiibye mutya mwasuze mutya kansubire muli bulungi yonna gye musinzidde okulabira. Eby'omukyala Faridah Nakazibwe okuresigninga okuva ku NTV. Gano amawulire gasaturatinze ennaku nga 2 emabega. Mbu Faridah yavudde ku NTV yaresigninze amawulire. Naye jjukira Faridah Nakazibwe abadde nga atera okutwala annual leaves ze mu mwezi gw'Ekkumi. So aga mawulire we gafulumye abantu ne bagamba yagenze mu vacation yagenze mu leave ye. Naye nange nali ngenda kolaga mawulire naye ne ngamba sinaba geekakasa kaneme kusala mugambo. Naye okusinziira mu nsondere enneekusifu ate nga zino ensonda zeesigika, Faridah Nakazibwe alabika yaresigninze. Jjukirako Faridah Nakazibwe bakamutikkira masters in business administration. So kigambibwa mbu amawulire yagavuddemu so yagenzemu eyo sekita ya business wadde abantu nga bamu bavuddeyo nga bagamba mbu kati oyo yagenze ku NBS naye nga kigambibwa mbu amawulire yagawumudde yagenze mu sekita ya business. Era nga amawulire agayitingana gali nti omukyala Ruth Kalibala yamuddidde mu bigere kuba okuva eno wiiki we yatandika omukyala Ruth Kalibala yalikola eyo program ya Mwasuze Mutya nga ku Monday ya interviewinga DJ Bush Baby. So agayitingana gagamba Ruth Kalibala yamuddidde mu bigere. So tetumanyi oba aliwo temporary oba aliwo permanently tujja batumanya with time naye nga kati yali okikuba. Naye nga yo omukyala Faridah Nakazibwe yajoininga NTV mu 26 2006 era nga abadde amazeeko emyaka 17 naye nga akozeeko kyakola. Leka n'abalala bakikwatemu kuba abantu bangi abasomye amawulire naye nga tumwagaliza birungi byonna yonna gy'agenze byonna by'agenza okukola bitambule bulungi nga amawulire we gamutambulidde obulungi. Naye kansooke mbateereko eno video then tukomewo n'omwami awo alina gwabuuziza mbu yaresigninga ddi. Faridah Nakazibwe ku NTV yavuddeyo yaresigninze era kati gwe omutuuliramu yaresigninze teyayogedde nti yaritayarinze. Faridah nno yafuna masters mu business international business okuva ku Victoria University. Waliwo kolumu NBS lwe yali emwagala naye nzijukira we yali agendera wenzijukira ne ipapula baŋŋamba waliwo yabirabako yali ku BBS yali emumazi BBS era we yali emutwalidde telefayina yali musobodde ng'ate lwaki temusobole badde egenda mweti sebo telefayina ina ssente ate tulina ensawo ya Buganda babeera bakusasula telefayina ekola ssente empozi BBS telefayina kabaka yagisasula directly BBS telefayina ya kabaka kati simanyi oba yasasula nate baba yera yabalina osasula ensonga zo za kuresigninga waliwo waneeno gwe babuuzizza mbu nno ye aresigninga ddi ne wabula bannayuganda naye nze simutegedde bulungi osanga gwe wonaawulirako eno vidiyo n'omutegeera. Vidiyo yino ngenda kuba nkibalekerako mubeere bulungi mweraba. Abantu bazze bawummula. Andrew Benon Kibuuka yawummula n'ava ku Radio Simba. Twezimbe programu yavudde ku radio oluvannyuma lw'emyaka 10. Faridah Nakazibwe yavudde ku NTV okumala ng'amazeeko emyaka 17. Ono Alien Skin mu December naye awummula. Senkubuge yalinga awummudde naye oba omunnyo gwamubuzaabuza yatubuzaabuza
naye gwe ssebo owummula ddi ngamba gwe ssebo sebo ogamba ani omutuufu ogamba ani ani omutuufu gw'ogamba atya ogamba ani sebo nvaako